Promotion. Richmond. Sorry omulala. Oyo muleke. Yogera nawe. Oyo muleke. Muleke. Namaze nakuja muleke. Banange. Omanyi mu Uganda ano. Neze nyaganyo Richmond. Ogenda buuza ku bantu. Richmond gwe njagala nze. CRUZ olaba nga akwata CRUZ exclusive. Omuntu akwata awava ettooke. Kati waliwo ettooke lyange naawe omanyi. Kati kati yango omuntu akwata ku drone ye kuleese. Ayaya drone eyo. Tegedde. Kakati nze bw'oteeka ebbala ku buguudi yange wali. Kati mbuuliza ku bakulaba otusanze tuli ku Farida so tumala bbanga ddene nnyo okubuuza. Okay. Abatulaba balungi nyongero banirizaako mwebala nnyo okutwekuumirako CRUZ exclusive kwe tuli azino Jojo yazingulidde bannange. Jojo yakaguze. Jojo yangulidde akagato kange. Jojo wanikanye. Atale nabbawo musozi. Nabadde mu nju ye nga mwetwerija. Mwana mwerija. Atuserete namufaanana n'omufaanana. Ofaanana Jojo. Jojo yankoledde shopping ya nusu 10. So olwa pound. Oh, that's 10 olwa pound. So abantu b'emugezi okulabira. Lolonda mweyo. Wano kyakiraga nti okubazaawo. Enesa wagenda nayo. Mwebale kulabira muntu waffe. Mwebale nnyo akole kimondi ali ati. Sako mubulizeko. Alikole kimondi agamba ati. Abantu bampanye. Ne baŋŋamba. Ne CRUZ. Ekituufu osinga kakalamu obunene. Awo kyanja. Abantu baŋŋambye kakalamu ulira. Nabadde mu Afrigo. Nga alwana ekivulu nga kiwedde. Ne batugamba naye bannanga naye lwaki akalamu abantu baba musaasira kweta weighing machine Bambi kakakalamu Bambi akaana ako nkaaga ne ngamba akaana awagenda ofunisiza embutaawo Bambi abantu bangambye Bambi nali wala nenjagala okujja ndabe ku kakakalamu kansanyusa ne muzeeyi magala awo we wali embutaawo omwana yagamba nti kakalamu agenda kuja buli kimu bwate bwagatako kakala ako n'ayakaya kabwati bagamba kisambi kyero atuuse bajjo kakalamu mutono bya ddala oba bya kamera mbukamera emufunzaamu ne mugamba no actually twepima ne kakalamu nze nga mba njagala kusala weight kakalamu okkiriza bantu saga abadde mbatugeye physical ebiri bwe biti oyinza okwisanga ngate gwe mu bunene bwo ntata tulieko na simu olwokuba ososanga gwe mu bunene bwo osinga kakalamu obuzito omama nga bunene bwo nga kalamu nga magumba ga kakalamu makulumu kisoboka kuba kati kyali kufarida nchabuza ku bantu abantu banga naliko baba abantu banga bela lekamalo buza abantu abantu banga be London kuba omuntu gwenzamu okulugenda wange nyinza okubomba kati nchanje ate tebabyogerera wano tese waliwo mchala bamuyita Antibera toleseyo mu leka soko osirikali wano wakulu aha waliwo mchala bamuyita Antibera muyimbi yansiddeyo entebe bwati ng'entebe ekola obuliri mufokasinge bulungi ku paati eyo lwaki oddayo entebe yiino nemukezesa nemugamba Antibera nangamba nze nina n'omwana omu nange lwaki mubenga muliwo basatu Saimo nedda ono yakoze gambi ono wala ideda Bambi bela mukwano gwange Bambi mujango osule bela mukwano gwange Bambi yakugambye wajja kapala watabesho digakosi Bambi mukoze banebe twabele kile twakola yakoze post ku machanga ali ku kisawe kyenyonyi Antibera najja mu comment enda ba comment yamaze divoshi temugira goli Buganda wange nali kuvuddemukko ya nedda soko bireke bela mukwano bema kambuze ku bantu bela njagala okwebaza abantu bange mwena abambedo omukyala Mary Ngabire omukyala Mary Ngabire kyakoma Uganda yakumangawo she's a very wali omukyala mukwano gwange yagagga wala ashakalera ashalab atya oyo Asha naye yankoledde shopping ne mama wange yadira yagundi meka tumanyiye mu oyo omusenyu bwa
Asha yagala okwebaza omwami waliwo by the way Simon on a serious note abantu bakwagala e London abantu bakwagala e London era mba blogger bonna lwakuba Ibra yagenze kugira abaliri nga tanagendayo ngambye kaka tuli kuwolo ko ekibala yesu ngogamba nti Ibra yakoze ki taliwo obadde ino kyagala okwogera ndi yakoze ki agenda ko naye zendeka ajako ngubere sema ampule mule akati mbadde nkugamba waliwo gali bamita Bambi atibera yaliwo munoni era yagambye Simon bwajja mugambe tajja na kamera tajja na wakamera mukulu muko najja mufilmingira Facebook page yangambye bwona agendera ndali ajja kufilmingira ebintu yanfilmingira interviews zange zonna era ziri mu 4K ogenda uploadingira Kampala but Simon webale nnyo Bambi ola twatuuse abantu gabagamba Simon oba anti-DP yabagamba noga Simon Kawalata Simon ki Simon Kawalata baade babuuza Simon Kawalata ba Simon nenga n'aba Simon wabukedde babaddewo yakubye ekikoyine naye Simon naye yabirabye obadde amanga Simon yankuba naye Kawalata oba Simon sokoreke obadde babuuza Simon munene oba Simon Kawalata nenga soka Simon Kawalata oba kati noza Simon yagana okunjogera nga ali ku launch ya gundi nga bali ku press launch ya lutalo yagana okwogera ku linnya lyange kankyogerere wano nengamba musukani n'amujjukiza ne Kawalata wali yagana naye nga nyongero bayinza obulamu bwange buli 06 Uncle Tom webale nnyo embeera gyompisizaamu Jobs Link webale nnyo muganda wange yakwadde n'omutima nga yoga otadde mu nnyo Jose yampadde pound 2 pound 2 gye mitwalo nga 9 kukunukiza kakadde kisinziira bwoziterese olusekero kalo kyali lw'amaanyi ate kati okumanya muzibu Jojo ono w'omu Jojo yampadde kadi n'angamba sazaako Jojo bwe ndigenda emungeza sijja musinkana mukazi obutono obumpisa bubi Ani Jojo kati Simon kankule when you go to London and you don't see mu Luganda zimwe uyana ko bujala nti yakwedde ebyambiona biyo bijewa nami bampadde ntebe ogedde nti nawe janno mwetubere bakulu let's do nankani wama abantu banga be London mwebale nnyo mwebalire ddala nnyo very soon yes tugende ko mugwanga nabadde sisibudde December no anyway ne December nafe bagale no amaliriza twagala kata ono tubadde wano yogera ku Richmond nga tumwogedde atwala ba blogger anti kamalo kugira Richmond Richmond anti ono abadde agira Richmond yagamba buli blogger jagenda era leno kwa blogger nyonyi Richmond bane muve mu ebintu mbwa abafunamu tatufunamu oba atufunamu batatufunamu atututte nodda omusajja oyo atusitula wano natwa nebase nenfuluta nendia nenkola buli kimu kyenjagala mu hoteli yanga nebase bwenzuka bwenebaka yakusane kaviri bakasoza ku salon Richmond ayina salon Simon Richmond gwe tuliko nogera ku Richmond Mary Ngabire Uncle Dan Mary Uncle Dan Bambi okitegedde nti ebiseera ebisinga omuntu wagenda tulowooza nti waliwo omugagga gw'abantu bonna bayogera ffe tetwabasisinkana Mary Ngabire babeerawo nazimba omutima Mary Ngabire yangambye nazimba omutima nti mama ke bagenze abange bagenze Mary Ngabire alina ababi Mary Ngabire yangambye amanya oli amapya Mary Ngabire yangambye ulira kano tyoka tugende ewa Farida Mary Ngabire yangambye Mary Ngabire ono yamukyaza ko se Mary Ngabire yangambye Bambi divorce wange ali atya konze divorce ali eyo nga Bambi twogera naye wano mu kabox uno wano nemanya nti anko divorce essaawa yonna December tuli UK papa misa kisemakula tujja agenda nena batanzi essaawa yonna nena batanzi agenda
Simanyi mbadde simanyi. Naye kati ye UK kagenda tugende kumira mu Agenda Canada. aleka tusooke tukole. Ogamba wanonze mukuru wa nze wanonze mukuru wa mwesiwe kiri wanonze mukuru wa mu kiri Farida. Thank you so much. Kale ngatumaliriza kino njagala okusooka okumaliza ogatte because omanyi kati this one is excited avaayo ayogera nnyo nti byonna byayogera ayinza okulowooza nti abyogeza Lokasote maliza bwenti nti Alan muyinza okumutwalira mu lwokuba nti yakava yali excited naye nga tebyayogera biki bituufu omuntu afunula owuliriza tumaliriza omuntu akuwa visa ey'ennyonyi empanvu aba akuwadde essuubi mu maaso. So Richmond and the entire team buli muntu yena gwe muwadde omukisa tusaba Katonda namu abakoleki abablessing betu tumaliriza then banna Uganda temukoowa munyu nti buli maka gabeera munange nno katono nnyo bwekati katono sikunyiiga katono bwekati nimala ngenda e London nensula mu hoteri banyiige ogenda kusula ng'otabaala nimala ngenda e London nensula mu hoteri bw'ataba anti anko yanyiiga bw'ataba anko kazini yakola ki nedda kola bwoti sayimo balanti bakutwale Sayimo yangamba tofaayo no my point is ab'Enganda bonna wanaliwo mu nsobi mu Uganda as a family baganda ba Sayimo bakulube batobe ba anko bakojja bonna bali London aliwo mu nsobi ajja tukaleta bako yadde n'omu ojja kutya enseeno ajja balaba kale kyokyogedde wagenze mu Ngereza walabye sister wo Stacy twamulabye namulabye yakwekwese kati banabo on the serious note nedda Katonda asaaga on the serious note ekyo bw'okyogera anti wange Edith yampeera agamba nti obedde ombuza anti wo omwana wa oba ontegera gwabo baddala si bano abafu so naye mu byonna Uncle Richmond naye nga mami wange Uncle Joe kale Uncle Dani naye mu byonna nze kyenjagala okwebaza mwebale for the opportunity nawe wotuukidde omanyi Farida olina akantu kewaŋŋamba webakukyaze wa Farida abamu ku tiimu baali bazaala wamu bagenda kumanyi Katonda nze mwebaza lwa online eno litmus paper ntuufu olaba nti nze omuntu azaala wa online omuntu azaala wa online nkutunuliza bwe nti I remember back in time twagambanga abantu nti nze bannaffe twagala okukolera ku online ng'abantu bagizaalawa time egenda otuuka nga online ebyali ku online bitandisa okugenda ne audience nga boogenda ne Sayimo omuwulira naye nga oli yabeeranga ku online kati ogenda ku online ng'oli mu 2K 5.2.5 ogenda okuvayo Alan yeyayingira si gwe baalabanga akolaki kaafuluma I think tubadde nnyo ye yaliko ne Muzeeyi Magala ayinza okuba yamusisinkana kuko nze namulengerako take us through that esimu okay now Farida tuli mu kugira jana ye jabadde asavinzeko mawulire naddala mwasuze mutya mwasuze mutya nze nja kugamba twalina devotion nga tutandika online eyo naye bwe natandika okukola sikiriza mu Brighton ezo Farida y'omu ku bantu abampa platform ng'oggyeko Spice Diana Farida yampa platform ennene gye nali sifunangako mu bannamawulire kubanga bannamawulire tetuli nnyo bantu beewagira bwe kijja mu talenti nga munnamawulire olina talenti ey'enjawulo twewagira nnyo mu mawulire gano aga bulijjo naye munnamawulire katugambe ozanya firimu otandisa ozanya firimu munnamawulire oyimba bannamawulire tetwewagira Farida called me
twalina devotion nga tulina shooting ku celebrity track. Farida nankubira nangamba, Alan, how are you? Farida mwennyini nangamba, tomorrow is Friday, jam ku show nengamba ono devotion zali sawa mukaaga ez'emisana twaddirayo ewaka saawa eyo ne tugenda twetegeke tugende ku show ya Farida naye fenna nze ne devotion twatula ne tugamba eva mu bakazi kakalaamu mukugambe ebbanga nene weesonyiwa alina omukazi mukugambe weesonyiwa abakazi kale muwulirize twende abakazi baggwereza muva ku bakazi gwe mumbwa Simon deno wakyala bwanaalwa tunamujanjabira gwakola naye kiki kigenda alimba sigwe tukola naye uyo omuwala mweru uyo alimba hafi otaddewo mulala kirolo nsi hafi wamweyo hafi nenga omukulu anyiyanyi tutukola n'abantu netetutuuka kwezi ono si hafi chansi nejja ng'onyiize nnyo chansi nejja ngenda kukwata hafi n'agamba nti nkwatamu togambye amazima beera ng'omuvubuka Simon hafi n'agamba kuba Simon bino ebifaananyi byoposita ne hafi being a communication it is so powerful. Strengthness. You can't just be posting someone omubiri gwaga connecting ne Simon ng'omuntu nawe kifiiringa nti waliwo ekyowunga ekiriwo nawe kifiiringa nawe kifiiringa ekiriwo ekyono awo oyinza bati okifiiringa okifiiringa nawe okifiiringa mukama weebale tugende mu maaso tukoledde enteekateeka nange kyenjagala ne bamala bakuwa chance nga mutudde mu hali ya hafi naye emboozi nga tuli bakulu okugisinga Simon abala okuteeka mu hali ya hafi n'agamba Simon Vanguard n'akutuuza mu Vanguard n'agamba Simon okay nzikiriza lambula Simon yinza okugamba ekigambo muli mukola bubiri wa TikTok omanyi mweyekalakaliza bwati nabeera bati Simon n'omuwala gwe yabuuza tabakubanga wa lugave alina omuwala gwe yabuuza kati naawe mbu waliyo eyo akabya mune wali neŋŋamba naye Simono ate bayirawe bantu bamanyi nti oli jwise enough of the TikTok videos tuddeyo gyakoze yokka emaze okunda kakalaamu atinkuula ki kyoyagala okutuukako kiri kyetwasoseko badde mugambako bugambi bakazi ukolanga n'omuntu n'omanya ti okola bukozi naye eri naiti yammwe gye mutegekanga omwaka gugwako mugenda giddamu neba naye ku luno devotion muse ku post yanyiga devotion mumuse ku posta kwefu kino nkyogeredde wano kwefu hafi ne Simon muteeke nze mbyogerera wano anti nze njogerera wano kale tudde mu show Farida tugide mu show wali nga bakubidde essimu Farida yagamba Farida yatukubira essimu twalina devotion yatumaliza